Weewaawo mwebale nnyo okubeera nga mutwegasseeko yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera. SK Media gwe mukutu, nze Solomon Kaweesa. Abagenyi ndeeta banjawulo naye nabagamba mbaamu n'abagenyi ab'enkizo nga Mami Angel bw'atera okubeera. Leero we tutudde wanjawulo ne we tutera okutuula. It's a construction site. Nzize mbagamba nga naye abagamba ateekateeka okuzimba ekkanisa. Ndowooza kati wano weeri mulaba omulimu we gutuuse n'ebyo ebifaananyi ebyongera okubeera nga biyitawo. Awo we tuli gwe mulimu Mukama gwali mu kumukolamu, nange nzize mbeeko bye musoyaasoya bitonotono sobole okubeera nga tugenda mu maaso. Mami, abantu babuuzeeko. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Akola ebyekisa, akola ebyamazima, era akola ebirungi. Era nga nkoola Yesu wange omulungi ayogere. Bw'atuula okwogera akola ebyekisa, bw'atuula okwogera akola ebirungi, bw'atuula okwogera akola ebyamazima, bw'atuula okwogera akola n'amazima. Mulimu era Yesu erisinga amannya gonna, oyo Katonda omulungi ataggwawo, oyo kitiibwa. Amiina. Amiina. Kanisa omulimu gutambula gutya? Omulimu gutambudde bulungi. Neebaza nnyo abantu abasobodde okubanga bagabirira okubanga kanisa eno esobola okubanga esitolebwa mu bufunda bwe baddemu, so that esobola okugaziibwa. Era nsaba Mukama nti omuntu yenna nga oli eyo ng'omanyi ogenda kujja kulaba Mami Angel, ojja kuwulira kigambo kya Mukama, ojja kuwulira kubeerawo kwa Katonda. Jangu ng'okimanyi nti we are constructing the building of God, the temple of Jesus Christ. Nti ojje ng'okimanyi mu butuufu omukono ogwo Mukama agutuukeko ekisa, ojje ng'okimanyi nti no tuzimba church. Ojje ng'okimanyi nti ozzeemu ozimbira, kubanga abantu bangi nnyo abazze wano nga banoonya okwagala kwe n'okubeerawo kwe. Mukama n'atuwonya, n'atugabirira enzaalo, n'atuwa emirimu. E Bulaaya atuwadde visa, byonna Katonda abikoze. So nga nsaba mu kwagala kwe ne mu kisa kye, Mwoyo Mutuukirivu ayongere ddala obba w'amaanyi n'okubakozesa. Weewaawo. Lwe nasooka okuteekayo ka clip akaasooka ng'olwo mukyatandika buli kimu kirabika nga bwe kirabika. Abantu nga bambuuza ekibuuzo. Kanisa ezimbibwa ku musingi gwa ekereziya oba kanisa bukanisa? Nezimbibwa ku musingi ogwa kereziya. Kubanga Yesu bw'atyo bw'akyagala. Olw'ensonga I don't lie lwa nsonga. What I see, it is the precious blood of Jesus, the rosary, and I see the cup of Christ. Yesu bw'atyo ekintu kye bw'akyagala akitambuliza mu kisa ekya rosary, akitambuliza mu kisa ekikompe, akitambuliza mu kisa eky'esakalamento. That is what I see. Bwe mba mulabye ng'ava mu bire obanga atudde ku ntebe oba ali ku mmeeza, akulaga ekikompe n'akulaga omusaayi, kye kiti ky'ayagala okuyimiriramu. Kwe kwagala kwayo, bwe buyinza bwayo, era bw'atyo Yesu bw'abikola. Okusinziira ku Mukama ky'azzandaga, Mukama atulaga. Mukama atugamba 2025 abaana abasinga obungi nnyo ab'amasomero bagenda kunafuwa nnyo mu mbeera, kubanga Mukama atulaga abaana bagenda kufuna nnyo embuto omwaka ogujja nnyo. Olw'ensonga Mukama atugamba abaana abawala abali mu masomero n'abaana yaabwe eri wansi nnyo. Abaana abawala Mukama atugamba banafu nnyo olw'ebiyigo bye bakozesebwa mu masomero. Infection nnyingi nnyo. Mukama atugamba akawuka kali kagenda ne katuula ku nabaana ne kaginafuya nekka. Mukama atugamba okukka kwayo abaana bagenda kutandika okufuna embuto okubanga amagi gaabwe gatandise okubanga gabuguma. Munda mu bo batandise okubanga bagenda okufuna endwadde ya kansa okutandikira ku myaka 15, 16 okwamuka waggulu okutandika ku myaka 28. Awo nno buba bubaka nga bwebuze temuga nti aba avudde ku mulamwa. Amiina, kitiibwa. Mwoyo Mutuukirivu bw'atyo bw'ayogedde. Mukama bw'atyo bw'atugambye. Mukama n'addamu n'aŋŋamba abantu abayina enkoko, andaga enkoko essaawa zino nnyingi nnyo. Enkoko bwe baziteeka zibeera bebi nnyo. Enkoko bwe ziwabeera wafunda, ebbugumu libeera lingi, ettaalekka nnyo. Mukama n'atugamba enkoko zigenda kufa. Omuntu yenna ayina enkoko 5 agenda sigaza enkoko 2. Omuntu ayina enkoko 1000 agenda sigaza enkoko. Akawuka akatta enkoko kaako kagenda kujja ate nga kabulabe nnyo nga zifa nnyo. Era Mukama ngambye mu linnya lya Yesu n'ayogera kabaka wa Buganda wuuyo atulaga Katikkiro Obuganda. Mukama atulaga Emmengo. Katikkiro wuuyo ayambuka amadaala n'atuuka munda n'atuula mu ofiisi, n'ajjayo ekiwandiiko. Pulezidenti w'eggwanga n'atuula,
okuwulira bwe batudde Mukama n'awandiika ekigambo kigamba nti okuwulirwa kulinga okuwulirwa eringa ekkooti eya Buganda egenda okuwulirwako ensonga eziva ew'omukulembeze nga ziwaabibwa okuva mu Buganda. That is what is showing me. Yes, kubanga Mukama akindaga, andaga enkaayana, andaga obutali bumativu, andaga abatudde. Mukama n'agamba okuteeseganya, okwagalana, emirembe. Mukama n'agamba gibeere mu bo. Mwoyo Mutuukirivu n'atugamba ekkanisa, atulaga church, andaga Namirembe Cathedral, Rubaga Cathedral, n'agamba basabire Emmengo. Emmengo weetaagibwa ekisa kya Katonda okuyimirira mu kifo ekyo, okwagalibwa kwakyo. Mukama agamba the rising of the precious blood of Jesus, of the anointing of God in the light, to light in the presence of the kingdom of the kings. N'agamba ekitangala ekigenda okutuula okusabirwa kw'Emmengo. Mukama agamba ekitute years and years. N'agamba they are not open. N'akola enzigi, akoze Emmengo, n'akola enzigi. N'agamba okuggulwawo okw'omukisa kw'Emmengo, okw'okusabirwa Obuganda. Agamba the kingdom of Buganda should be prayed for. Yes, olw'ebirungi ebirimu, olw'okwagala kwa Mukama ayimiriddemu, olw'ekisa kye. Oyo Katonda ngambye yatuula mu bwakabaka n'afuga. Obwo bwakabaka nabwo butulaze Mukama n'atulaga ekiddako. Omanyi bwe bwe bati ebintu abireeta ku speed, amaaso galaba ku speed. Oyo mwoyo wa speed atula ayogere. Mukama atulaga ente cow. Yes, atulaga Kalamoja, ndaba Kalamoja, Mbalala, Bundi Bujjo, Kachiri, awandiise ekigambo Nammanve. Nammanve waliwo akafo Mukama akatwa kalinga akalimu emiti, waliwo obunnyogovu, walinga wali amazzi, akawuka kagenda kujjayo kifuba. Ekifuba kigenda kujja abantu bakolola ennyo naye nga bw'akolola agenda kuba akolola akawuka ka kansa kagenda kufuluma. Jesus. Sabe ekisa kya Mukama. Mukama n'atulaga wuuyo ayina omuntu gw'atulaga kadaaga, munafu, mulwadde, era Mukama n'amutuwa nti mu myaka ebiri obulamu bwe bujja kubeera butono nnyo. N'ensaba ekisa kya Mukama kitunyweze. Mukama atulaga eddagala, awandiise ekigambo Mengo Hospital. Atulaga obunafu bw'abasawo, okoowa, okusumagira, obunafu, okukola ennyo. Mukama n'atugamba nti pulezidenti w'eggwanga ayongeremuko ku maanyi g'abaana abasomye obusawo mu malwaliro ag'enjawulo abeetaagibwa batudde waka, beetaagibwa. Mukama atugambye Mulago Hospital. N'agamba bw'oba ogitunuulira abafulumamu obalabanga bangi naye nga batono. Mukama atugamba eddagala ttono nnyo. Angambye langirira ebyoyogera ebyo byenkulaga, akawuka kagenda kwata ente nafu. Akawuka kagenda kujja nga kabuuka mu bbanga, kajiiwa amalusu gaago, amannyo gaayo ne gatandika okuba nga gavaamu nga gagwa wansi, neeba nga etemebwa mu magulu gaayo. Bw'etemebwa mu magulu gaayo negwa wansi, tegenda kumala 3 hours. Awandise 3 hours ng'egudde wansi ng'efudde. Foot and mouth disease yatera okubonyaabonya ente. Kawuka kakambwe. Kandaze kuba ndabye ng'eyiika amalusu, amannyo gavuddeyo, ekibuno kyayo ne kirebera bwe bati, amalusu gaayo nga bwe gatonya wansi nga ezadde agiise ennyana. Weeba eri ku meters 2 ku 3. Akawuka kali kalina speed mu mpewo. Ne kaba nga kasobola okukwata ente. Mukama n'atugamba zirina okufuuyirwa eddagala erigenda okuba nga liva. Atulaga e Germany, e Canada. Mukama n'atulaga olutalo olugenda okubeera e Cambodia, wagenda kuva obunnyogovu obuyitirivu ennyo. N'atulaga Canada, wakutte obunnyogovu. N'atulaga Netherland, awandise ekigambo Netherland, n'awandika Poland, n'atuwandikira Norway, alaga Norway. Mukama n'atulaga obunnyogovu obugenda okuva e Norway bugenda kusala nga bwambukira
mu bbanga naye nga buyita emabega w'ensozi bwe ziba nga zino nsozi nga nsozi buyita emabega w'ensozi ne bugenda nga bulinga obutambula ne bugenda direct olutuuse bugenze ku mu Germany bwe butuuse obunnyogovu e Germany bugenze ne bujjayo e Germany waliyo ekyombo Germany waliyo ekyombo ekirina obutwa buyina wing sector 4 obutwa ekyombo kiribwe obunnyogovu bwe butuuseeyo nga bungi ne buyingira munda gye batereka ekyokulwanyisa ekiri Russia ne kikola sensa ne kibuguma bwe kibugumye olw'obunnyogovu buli bunyogozizza ne bugenda bukiba ne kita ne kyesumulula kirina obutwa kirina sector wing 4 bwe kivaayo bwe kisumulula eno ne kisumulula ne kidamu ne kisumulula ne kyesumulula wingi zinenya ne zeekombayininga eno neefuuwa obutwa nebutwala e Cambodia nebutwala mu America n'abukubira mu maaso Omumerika wabukubidde waggulu ayina satellite eyina wing 3 ku 4 ba satellite of wind n'abukubira mu bbanga bwe bati buyina amaanyi ne bugenda bukuba satellite ne bugyasa wano bwe bugyasizza mu maaso waggulu we bugibukubidde Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba kwasizza kibyago kuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yafeesi mu kibuga Gwanzwe China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulirawo ku Kamukamu Plaza omwaliiro ogusooka yafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Omumerika ayina eringa nga bw'ogamba nti nno engabo n'ajjayo ekyuma ekiriwa ne kigenda kivaayo ne kigenda kigaadinga gwagaadinze n'agenda amubamu ebitulituli n'addamu n'ayambuka obwo butwa bwambuka waggulu buno Omumerika n'agenda ajjayo ekyombo ne kigenda ne kivaayo bwe kiti kirina sensa ne kikola wing ne kikola Africa ne kiddayo ne kikola mu Germany eno wing sensa nekigenda kikuba Africa. Omumerika ayina mizairo agisumulula bwagisumulula edduka square meter long wide negenda netuuka mu Africa neddayo neyeesimu bwetuuka bwagikuba bwe bati netuuka mu Africa eyimiriramu buyimirizi bwe bati neyeesumulula wing neddamu nezisumula kyombo ne kifulumamu ne kigenda kijja ne kyetooloola mu Kampala Kampala yonna ne kigisesebbula bwe kikuba Kampala ne kigisesebbula kivaamu bulinga busasi ne bugenda Masaka Mukono Jinja ne bagenda nga buli omu afunako ku butwa ne batta ensi Uganda just a second. Kugenda kufa Just a second. Alina amaanyi super power wing light n'agenda anyweza byonna abisobola. Amaanyi agatudde ku satellite eyasoose wing gye yakubye n'akubye ey'okubiri n'akubye ey'okusatu. Omumerika alina ekyombo ekitudde waggulu square meters mu buwanvu 8 ku kawumbi mu butundutundu 27 ku 18 okutuuka ku kyombo kibuguma wansi bwe kibugumira kibuguma wansi wakyo gye kitudde mu square meter mu long wide wing ne kiryoka kifulumya amaloboozi 18 ne kisooka kifuna owe Rwanda n'amufuna owe Germany n'amufuna Cambodia, Netherland, Switzerland, Africa n'asooka afuna ne kiryoka kimya mu bbanga bwe bati naye nga ne kigenda kikontrolinga weather akikubira mu bbanga okufuna weather yakyo wulira Mukama bw'ayogera
wulira Katonda bw'ayogera, wulira amaanyi g'eggulu. Amina kitiibwa. Omujamani naye n'agamba olimba, n'agenda ajjayo ekyombo, n'ajjayo ekyombo ekirina amaanyi agafulumya omuliro gwa speed kilomita wide long okwambuka mu bwengula. Asanga oli alina satellite egadinga ekyombo, bw'akyambusa bwaba eggulu lirina eggulu emirundi 3. Akuba the sky, n'akuba space, n'akuba gravity emirundi 3 okutuuka ku point ground sector y'eggulu level 2 okutuuka ewali ensozi, ewali emiti Katonda gye yazimbira waggulu okubanga gimerera mu space, nga gimerera mu mpewo bwe bati ebbugumu eririvaako okubanga lituuka ku miti n'obunnyogovu okufuna eddagala erigenda okuva ku muti just one drop. Eyo level ogivaako first level, second level, third level okutuuka waggulu okufuna eddagala erigenda okuwonya endwadde egenda okujja. Ebola egenda kuluma abantu ng'esesebbula busesebbuzi bwe bati. Mukama tugamba endwadde ejja egenda okulwaza abantu ebalume nga basesema mu ssaayi. Banoonya cure eri mu bitundutundu bya mirundi 7. Mulinnya Yesu alisingamanya. Omanyi obubaka Mukama bw'abugenda ne butambula ne butambula. Kubanga Mukama atugamba nti obunnyogovu bw'ayogerako obuli ejjamani. Obunnyogovu obugenda okuba ejjamani. Bayina lion. Mukama atugamba bayina lions zigenda kulya abantu. Kubanga nalaba nga lion zirya abantu bwe bati. Ani mu nsi ey'omwoyo. Lions zino zigenda okukwata baby bwe bati. Ngenda okulaba omukono nga gukwata bwe gutyo gwa Yesu nga gulimu ekiwunda ayambadde ekyambalo. Obunnyogovu bugenda kuva, wulira Mukama bwe yaŋŋambye, obunnyogovu bugenda kuva ku butwa obugenda okuva mu musajja ayina ekyombo, ayina obutwa bugenda kufubula olubusumululako bwe bati bukujjako ennyama. Mukama atugamba ayogedde ku Hitler. Mukama n'aŋŋamba nti ejje eritudde mu kiseekyo eky'obutwa obwo obukujjako olususu ku mubiri. Aŋŋambye lyejje erya Hitler eririna obuyinza n'amaanyi mu authority, obuyina obuyinza obugituddemu nga bo. Olubusumulula bukuba olufuluma buttirawo. Bakola obutwa obw'okulwanyisa amawanga. Mukama agamba tusabire amawanga Germany. Mukama ekisa n'obukaka mu butuule munda mu bo. Mukama n'atugamba nti Norway, Poland, England. Obunnyogovu obwo bugenda kutuula ku first layer y'amazzi erina wing 3. The first layer wing of water, the second one. Agamba nti bobbira mu mazzi omulundi ogusooka ng'ekyennyanja bwe kikuba ekyenkira kiikyo ne kikuba mu kisoosaayo omutwe. Kigenda okudda ku third level waliyo ground heat. Ekyombo ky'Omumerika mu mwaka 53 ekyabula ekyagenda ne kibbira mu ocean. Ne kituulayo. Amaanyi agakituuzaayo gava mu first level, second level, third level, ne kigenda kituula ne kikuba ground. Bwe kikuba ground bwe butwa buli bugenda okujja bukuba ground buyina amaanyi ne busesebula level ey'okusatu. Speed limit y'amazzi agava waggulu ne gambuka mu bbanga ne gagenda gakuba first second level ne gakuba gagenda okufuna ne gagenda gakuba mu America. Wulira Mukama bw'ayogedde mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Force egenda okujjira mu butwa obwo egenda kukuba amazzi gagenda kwefuukula oceans and seas kubanga wansi wazze crack nedduka emisinde negenda paka mu America, nedduka emisinde negenda mu Cambodia, nedduka emisinde India. Mukama n'atugamba earthquake atuzizayo Japan, ensozi ne ziddamu ne zimementuka. Obunnyogovu bumementudde amaanyi g'obutwa agakkiridde wansi agayina power ground level ne gakkirira. Mukama n'atugamba mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Oyo Steve oyo Tendo. Mukama n'agamba amaanyi agavuddeyo gadduse emisinde ne gagenda mu America. Gasanze abantu nga bali ku beach ne gagenda gabakuba bwe bati
ne gaba bonna amanyi ne gabasikayo abantu bonna ne bafa. Mukama atugamba mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna Switzerland ebbugumu ligenda kukkamuko. Mukama n'atugamba omusana gugenda kuvaayo ko gugenda kukkakoko mu level eya heat empitirivu ennyo. Abantu ebintu byabo bigenda kala nnyo. Mukama atugamba ebbugumu ligenda kubeera lingi nnyo mu bbanga ttono nnyo ya myezi 4 ku myezi 6. Yes. Mukama n'atugamba mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna abaye Mukama watugamba nti Russia erina obuyinza. Mukama atugamba it is bad, we pray for the country, we pray for the people. Erina obutwa obutawunyirizibwa muntu. Erina obutwa obumementula omubiri guno gwonna n'amaguma n'osisebuka n'otaddamu nakulabikyo abanga bolaba acid. Naye nga Russia yebiina. Yes, naye nga butwa bwabufuuyira waggulu bwati. Mukama atugamba toddamu wenna. Mukama atugamba obwongo okuyiiya bwabwe okufa kw'abantu tusabe ekisa kya Mukama mwemutuukirivu atulanyweze kuba asobola byonna abikole. Akulaga amaanyi g'ekyo agali mu mawanga n'akugamba nti saba Katonda ayimirire akole olw'ekisa. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Mami Angel. Ewanje. Church eno enaaba ekyalamu abasaaseredooti. Olaba abasiraamu be bajjudde wano. Tewali atatuuse wano, taliyo. Kyeŋŋamba okusaba mmisa. Katonda waayimirira. Katonda waali wabeerawo Katonda wa bonna. Bw'atuuka oyo musaseredooti n'atuuka wano, oyo bamuyita Katonda atuuse wano. Ayimirira mu biti by'abafaada, ayimirira mu biti abasumba, ayimirira mu biti ba prophets, ayimirira mu biti kyonna ye bw'ayimirira ayimirira n'ayogera n'akola mu kisa kye ne mu kwagala kwe mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna Mukama yampadde obubaka mu linnya lya Yesu anzijukiza. Abakadde bagenda kulwala amaaso okutandikira ku myaka 63, myaka 5 mu 2 Mukama yatulaze akawuka akagenda okujja kabakwate ku maaso wano bagenda kuziba amaaso nga tebakyalaba ekifu kigenda bakwata kuli eri amaaso gaabwe gagenda kulwala. Abakadde bonna mu ggwanga. Abakadde namba esinga obungi ennyo Mukama atugamba amaaso gaabwe gagenda kulwalibwa nnyo era amalwaliro gagenda kubeeramu ennamba y'abakadde bangi nnyo okubeera nga bajjanjabibwa. One, God is telling me nti emibiri gyabwe minafu, emibiri gyabwe gyetaaga okusutulibwa. Omanyi Mukama kyatugamba agambye nti system y'omubiri gwabwe omubiri gwabwe aŋŋambye bo nga bo endya yaabwe ekyuka mu mubiri ebikozesebwa byabwe naye akawuka kali kagenda kubasanga nga epaati gye kasobola okukwatako okunafuya omubiri era okunafuya buli kimu gagenda kubeera maaso. Bajjajja nga balabi. Tubasabire Mukama akole ebyekisa mwoyo mutuukirivu abanyweza abagabirire Yesu ow'ekisa oyo akola ebirungi ebitaggwaawo oyo kabaka w'amayanja oyo kabaka w'ebiro oyo kigambo ky'eggulu oyo ttendo ly'eggulu ayambadde obuyinza obutaggwaawo oyo kabaka w'amataba oyo kabaka w'ebiro alimu ekisa ekitenkanika alimu okwagala okutaggwaawo oyo ayimiridde omusumba asinga abasumba oyo musumba w'eggulu oyo musumba w'ebiro oyo kabaka wa bitalo oyo kabaka w'ebiro oyo kabaka w'amawanga oyo kabaka w'eggulu oyo kabaka w'obuyinza amaanyi gali mu ndamu ye ekisa kiri mu ndamu ye Mukama n'atuzaayo eggwanga Uganda makula alaze eggwanga Uganda ng'ettaka lyeri gimusaba eriti lyonna n'atulaga ebimera n'asooka atulaga obutunda n'atulaga bannange ennaanansi ndaba kabeji n'atulaga emiyembe agiyise makula ayagala amakula ago gakwatibweko makula ayagala eggwanga makula likwatibweko makula liyise makula ayagala omuntu ajjuziddwa ekisa amanyi okwagala kw'obulungi lw'eggwanga Uganda. Mukama atugamba Uganda is going to shine by the presence of the Holy Spirit. Agenda tuuza ekisa ku president. We need a president that can shine. Mukama agambye like the brightness of the Holy Spirit.
eggwanga Uganda Mukama agamba lijjuddemu amakula g'ebirungi by'eggwanga mu nfuna y'eggwanga y'ebirungi y'ebiro by'eggwanga. Angambye let them seed. Angambye bagambe babaze. Angambye ekisa banafu. Angambye tebeekubagiza. Mwoyo mutuukirivu waali bamusabe aleeta amakula g'ebirungi by'oyo atuddemu oyo asobola okukola ebirungi munda mu ye. Mukama agambye nzize kuwonya, nzize kugabirira, nzize kusumulula, nzize kukolera mu abo abanafu, nzize kutuula mu baweereza bange, nzize kwambala kyambalo kyange mu abo abanafu abasibiddwa enjegere zibakutte mu bulumi. Agambye mu bugabirizi, agambye mu kuyaayaana, agambye mu mafuta, agambye mu bulumi, agambye mu ndwadde ziwonyezebwe mu linnya erya Yesu. Oyo ttendo kabaka akola byonna n'abimaliriza. Agambye wassibwa n'ogamba Mukama oluzaalo olusibye. Agambye olwalusumulula alina ekisumuluzo ekisumulula enzigi ezeesibye ez'obulamu, ez'obugabirizi, ez'okwagala, ez'emirembe, ez'essanyu, kitiibwa ttendo ly'eggulu, kabaka w'eggulu, kitiibwa ky'eggulu, lwazi lw'eggulu alimu amafuta. Bw'oba oyagala kuwulira amafuta ng'oganoonya, oyagala kumanya bulungi bw'oyo akola, jangu omulaba akola, ayimirira n'akolera mu ggwe, alina ekisa munda mu ggwe, akolera mu birooyo ggwe, alina amaanyi n'obuyinza, asumulula ebikusibye, ebisibye byebiriwa, ebikola byebiriwa, akola aliwa. Jangu omusange wa mami enje akola, abisumulula n'abikolera, oluzaalo olwo n'aluleeta, atuwadde abaana abalungi mu linnya erya Yesu, n'atukolera ebyekisa. Agambye nti alimu ekisa. Ekisa kyo okikoleddewa, okikoleddewa, oliwa. Nina obulumi, sinnaba kufuna mbaga, nina obulumi. Ebyo Yesu agambye bitono mu ye, byo tebabimusaba. Ayambadde ekitangaala, bonna bamalayika batudde ku ye. Afuga ebiro, afuga amazima, afuga bakabaka n'abapulezidenti abafuga. Ayogera n'ekiba n'agamba oyo ajja kuba n'aba. Agamba nti mu bulamu bwo kigenda kubeera. Akusumula n'agamba kigenda kukola. Ekisibye mu njegere n'akikutula. Alina ekisumuluzo ekikutula obwavu. Alina ssente. Alina obugagga buli munda mu ye. Amafuta gonna gatudde munda mu ye. Yangambye nti yagala kuwulira ku mafuta. Yatubulidde ku mafuta ga Libiya. Amafuta agali e Libiya. Ulira Yesu bwakola. Amina Yesu. Amina. Nze omusajja mwagala nnyo mutya. Talemwa. Ejja zimbibwa mu linnya erya Yesu. Ekolebwamu byamagero. Oyagala kulaba ku Yesu. Oyagala kulaba ku mulungi Yesu. Oyagala laba ttendo Yesu. Oyagala kulaba kabaka Yesu. Oyagala kulaba biwedde. Jangu wano obirabe. Gwe tutunulira mami Angel bw'ogamba kati olwaleero ngenda mulago. Jangu omulago omulabe. Jangu omulabe wenna gye yabula. Jangu omulaba akuwe. Ogenda mulaba oyo talemererwa. Alina ekisumuluzo. He has the open door. Ulira. Byonna birina. Abikola. Abantu baweereza wano bamanyi. Tuvudde mu 1,203. Kabaka n'ayimirira. Ayimirira n'abikola ebyekisa. Angambye oba oyagala okulaba amafuta agali e Libiya. Amafuta agali e Libiya. Yangambye aga amafuta. Yayogedde ku bulungi bw'eggwanga Uganda. Amaanyi g'eggwanga Uganda. Tuli b'amaanyi. Abasinga mu nsi zonna. Tubirina byonna. Si byakwewaana. Wulira Mukama bw'ayogedde. Buli kimera ekimera wano bakiyita Yesu. Mpulira. Buli ekimera wano kyanjawulo. Bw'oba erya ku paapaali ly'awa n'eriri ejjama n'eryaffe lyanjawulo lirimu omukisa. Angambye yimirira akataka naye kaba katono nnyo bwe kati nga kataka katono nnyo bwe kati. Kayimirira omugambe ennangirira omukisa wano eno. Kati Mukama ogenda baza. Agenda kubaza watermelon bwe bati. Grape ezo era byonna Yesu abikolera mu Uganda. Kati Mukama atugamba tusabe Mukama atuleetere omulungi afaanana ebyo ebibala. Eggwanga Uganda lisituke ekisa kya Mukama akikoleremu kubanga wakisa. Era akola birungi. Mukama yagala tukyusiza president. Yamwogera mumanyi. Nacha Ebo bebo kabalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Ani oyo? Amulindirira mwoyo mutuukirivu amutukoleremu.
Manyi Katonda mugezi. Ayinza okugamba omuntu oyo n'agenda akola ebintu Katonda byabadde tannaba kwagala. Mukama n'amugamba kati I am the change of the world. You can change all the characters. Nagagwe nkukyusizza. Abikolanga Katonda alina ekisa alina okwagala. Kampe Solomon Kaweesa oyo. Amina bannange nyiza okuba endulu mwana gwa. Mwana asabye obukulembeze kuva babukuwe mu linnya lya Yesu erisinga amannya go. Owulira kye nakugamba mu linnya lya Yesu. Nayogera n'engamba mu linnya lya Yesu. Okera otya ku makya n'ogamba oyo president tetumwagala. Mukama yangamba genda omugambe naye yeesimbewo tulawo batunaamwagala. Si kyangu kwesimbawo. Ng'agamba nze. Kati nga bw'ogambye kaakati tukakuwa akalulu. Ogwe mwana gwe oyogeredde mu kiseera ekituufu mu budde obutuufu. Lwaki bagamba nti gundi tebamwagala? Agambye genda weesimbewo tulawo batunaakwagala. Kati bw'oyogedde kati tukwagala. Mukama akola ebyekisa kubanga alina obuyinza. W'oyimirira Katonda ayimirirawo. W'oyogerera Katonda akolererawo. Katonda nze mwesiga. Owudde mwana bw'ayogedde ajja mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Oyo kabaka w'ebitiibwa, oyo kabaka w'ebiro. Alwanira mu ggulu ne mu nsi y'omwoyo n'endwadde n'agikuba kansa n'evunnama ku ttaka. Alwanira mu nsi y'omwoyo egy'emitima nga togenze na India. Yogera erinnya Yesu omulabe. Tulina omwana tumunoonyeza ssente alina ebintu bisatu ku mutima. Yesu oyagala kuba ku Yesu? Njagala mulaba omwana bamuleete wano. Mu linnya lya Yesu bamuleete olyokola Katonda omulungi. Nabawulidde mulanga ku CBS munoonye muleete Yesu wano akole ebyabo. Amina abikola. Weewaawo. Abikola. Yesu wabwana abikola. Nina kintu kye nakkiriza mu bulamu bwange. Nti Katonda bw'akeera ku makya n'akufukako amafuta agakufukako. Bw'akeera ku makya n'akwambaza ekyambalo kye asobola. Asooka n'akuggyako mu bbaala gy'obadde ng'odigida budigizi bwe bati. N'agamba kati okuva n'olwaleero ngenda kulangirirako mukisa. Manyi tetugenda kwogera birungi byonna kubanga Mukama bw'atuuka okukyusa. Bw'atyo bwe yakola Nuuwa. Baamugamba Nuuwa tetumwagala. Ne bagamba ggwe Nuuwa. Oyogera ng'ani gw'atamiira ensi yonna n'ogitamiira. Agagalevu g'ogenda galeeta kwani. Wulira Nuuwa Katonda kye yakolera mu Nuuwa omutamiivu. Yamugamba kati muggwe omutamiivu mwe ngenda okukolera. Yatuuza Nuuwa n'amugamba Nuuwa ogenda kunjawulira mu biro byonna ebyebiso. Ogenda binteeraawo. Nuuwa n'amugamba nze omutamiivu ensi n'empuya nze omutamiivu. Bwe yatuuka ogamba abatali batamiivu tebaawulira Nuuwa omutamiivu Mukama n'amuwanguza n'amuteekako ebyekisa n'amukoleramu ebirungi n'amwambaza amafuta. Nuuwa n'asomoka eryombo. Lwaki Katonda alondayo bantu bali awo bwe batyo bwe. Anti abamanyi nti no tebagenda bakkiririzaamu ye n'abakoleramu babakkiririzemu. Kuba ne Sawulo yalinga akuba Abakristaayo miggo. Ekitangaala ne kimwakira Yesu n'amukoleramu ebyamagero. Because the light is the presence of the light. Waliwo ekintu kye twogerako n'ogamba Mukama ogenda kumpa mbere nze sina kye njagala Mukama mpe saagala motoka nze maze emyaka 0 mawere kubanga Mukama yangana okutambula. Kati bwe tunaagireeta onoogigaana. Ejja kuba ya ministry munayi tulina wano abaana ab'okulabirira tulina bangi nnyo. Tuli mu baana 2 abeetaaga obuyambi abeetaaga olulabirirwa. Kyekyo Mukama kyatugamba. Naye abaana abo bonna Mami Angel obalabirira otya atasaba kimu kya 10 atakola kyaki eno ezimbiddwa lwa kimu kya 10 kati nga mbasaba mu linnya lya Yesu erisinga amanyi. Abantu bannange Yesu alabibwako naye tadde bamutegeera. Abayina ekisa n'okutegeera okumanya Yesu be bakugamba mami mpaddeyo ekiweebwayo kyange ndi London onyamba onsabireko ndi mu America nyamba ne Mukama n'abakoleramu ebyekisa. Era mbeebaza nnyo ezo ssente z'olaba ezize zisituka. Kati saawa zino neetaaga miliyoni nga 15 saawa zino kati bwe njogerera wozimpera mu linnya lya Yesu akoleremu ebyekisa kanisa yamuke ku ne baleeta 3 tugayinaako. Njagala n'ekikumi byonna mbyagala Mukama atukolere tulina ground kubanga ayagala kuyimirira wano. Yesu omanyi njagala kwegamba abafaada bagenda otuuka wano mpya njagala n'abafaada bagenda otuuka wano bannange Yesu yabaatuuse weewo atukolere ebyekisa. Ogamba otya muno simanyi endwadde ekulemedeko oluzaalo oluganye mbu tolina ky'olina jangu wano. Yesu akukakkanye. Mpulira. Ebyombe byo byatulaga tosobola kutunula waggulu nga Katonda tamaze kutuulako. Era naffe tetubitegedde. Amaanyi agatudde mu kisa kye n'obuyinza bwe n'okwagala. God authorizes in heaven and on earth. When he says you're going to be, it will be. Mukama bw'agamba nti binkutte binsibye bannange ompeereza abantu Mukama. Simanyi mukulu Solomon Kaweesa abantu bo mu linnya lya Yesu Mukama bafukeko amafuta. Abantu bali eri abantu bakaaba bukaabi Mami Angel biganye Mami Angel embeera gye ndimu Mami Angel najja kukola nange ne binnema ne ngamba bannaaye Mukama
leta bulesi kiweebwayo omusajja muweeyoko omugambe Yesu nange nzimbye ekkanisa Mukama atusumulula atugabirire. Twetaaga ekisa kya Mukama okwo Parliament. Tulinamu abalwadde ba sukaali, mitima, tulina kansa, tulinamu abantu abali HIV positive. Ne Mukama atugamba embeera yaabwe egenda kubeera mbi nnyo. Beerabidde okuvuunama okusaba Mukama, beerabidde okubanga bajja mu maaso ga Mukama, beerabidde okubeera nga bawa Katonda sente nti baziina. Yes, Mukama atugamba nti ebirungi bibaziba amaaso naye Katonda w'ekisa ali munda mu bo endwadde ekuluma eya sukaali gwali mu Parliament nkulaba. Mukama agambye ewonyezebwa linnya eryo erya Yesu. Amina kitiibwa. Ayogedde n'agamba awonyezebwe mu linnya erya Yesu. Gye balaba nga batuuse. Era mbalina abatuuka wano naye lwakuba munnange. Bannabyabufuzi obamanyi bajja kujja mu kaseera kalima myenja omusajja ntwala nsabirako bannange. Ate Yesu ateme kuba the moment you come here n'otuuka wano at that moment and reach at me and you tell me Mami Angel mbadde njagala kunsabira. Let me tell you one thing. Not even speaking a word. Nkubulya ne kugamba Mukama otuuse wano nga wakayingira wano naye angambye oli booti ne booti. Era nga bwe nkikugamba essaawa eyo amafuta ag'okusaba agakka kabaka atuuka nakka n'akusumulula ebyaddala. Ye yeetuukira ne nkugamba Yesu wuuyo aŋŋambye wakola booti, Yesu wuuyo aŋŋambye oli booti, Yesu aŋŋambye ogenda kubeera bwe bati. Kati Mukama aŋŋamba abantu abo ate nno beesiimye. Twesangidde nga ffe siffe ogenda okugamba nti mpa miliyoni 2 nkusabire miliyoni. Nyine gamba ndowooza olaba kyaki eyo yeetaaga eddinisa liri, yeetaaga okumaliriza. Yesu mugulire ye ebbaati ng'aligula. Mugambe kabaka tuuka nti akola oli akolera wano nze mumanyi abatamulabako omumanyi bimanyi. Amina kitiibwa, amina kwagala, amina ttendo. Bwakuwa obunabbi bwo munda mu ggwe bw'obadde omanyi ddala nti Mami Angel tabumanyi. Can't you wonder and ask yourself, who is this? It is the Almighty God heaven above. It is him speaking to you right away. He says baŋŋambire bavunname wansi basabe. Amasasi gagenda okuvuga gange, emisinde ennakaserwa abantu badduka, labayo mu paaka abantu badduka, abantu emboko omusirikale akubye omukazi abadde asitudde omwana ku mugongo ng'akutte ekibbo kirimu emicungwa ne bakuba abantu badduka. Abantu baba bagenda mu byalo, ndaba abantu abagenda ekisoro naye Mukama atugamba olusozi, waliwo olusozi oluli ekisoro Mukama lwandaga amaze ebbanga lya myezi nga 4 nga Mukama atulaga olusozi olwo lwafubutukamu ku muliro. Olusozi olwo lulinga olusimibwa abantu emabbaliwa, lugenda kumementukamu ebitundu 2 naye Mukama atugamba particles ezigenda okuva lugenda kanyuga amayinja bwe bati. Naye nga Mukama atulaga ekisolo waliyo bakadde okusinga ndaga bakadde. Ejjinja bwe ligenda bwe litiri kuba jjajja ndaba likuba omwami atambula amagulu gano galuma. Mukama n'atugamba ne lumementuka bwe luti bonna ne bayiika. Mukama atugamba bayingira mu nsozi, bamenya ku nsozi, olusozi olyakwata ensululu oba enkumbi simanyi. The moment bw'olukoonako bwe bati Yesu atugamba amaanyi g'ebbugumu agatudde eri gatandika osseetula olusozi luli mpola mpola for years. So God is telling me olusozi lugenda kumenyekamu ebitundu ebyo agambye balusesseetukeko baluveeko. Luliwa omanyika twet. Mukama atugamba ekisolo waliyo amafuta. Waliyo amafuta. Yes, Mukama ngambye Angel weerabidde obubaka bwange Karamoja tuutwo. Kyekiri Karamoja kye kibuga ekigenda okusinga mu ggwanga Uganda mu myaka 5 n'angamba ku myaka 15 Karamoja Mukama n'atandika okubazisaayo ettaka lyali tosobola suulako kijjanja. Naye Mukama atugambye kasooli n'abala ndabako ekkubo eriringanga bypass. Mukama n'agaziya ndabako ennyonyi tulinganga abalinako yes airport number Karamoja essaawa zino Mukama atugamba mu myaka 15 gule Karamoja agenda kifuula ekibuga akatono bwe kati nga kamuwendo bagenda kuba bafuna amazzi agagenda okuvangayo wansi mu nsulo oba wansi kubanga Mukama atulaga amazzi ge Karamoja gagenda kuba gabuguma. Amazzi gaabwe nga tegannyogoga with time. Mu myaka 15
ensi eyo n'etandika okubanga etonnyako amazzi ag'omuwendo. Mukama tugamba nti enkuba egenda kutonnya Karamoja, eneeba etonnya Karamoja, egenda kutonnya eringa erinamu akiyise eki. Alina levo y'amazzi gy'atonnyesezza Karamoja nga ettondo bwe ligwa bwe bati Karamoja mu ttaka ekibala nga kimera. Emiti, emiyembe, kasooli, lumonde waayo agenda kubanga avanga wano paka wano. Nga gwonna mu monde gumu. Karamoja wagenda okuva Miss World. Sigena ngakoda Karamoja. Naye Mukama atulaga. Ekyo kirina lafebo ng'avaayo alaga. They are so beautiful. Of course bantu balabika bulungi. They are so beautiful. Waliyo omuwala aliyo muwanvu. Alina amaaso gali pure white nnyo. Alina ensingo mpanvu nnyo, yakula bulungi nnyo, figaye bulungi nnyo. Bw'aba ayogera olulimi lwe lusituka mpola mpola. Karamoja bagenda kuba Miss Beauty. Miss World agenda kuva Karamoja mu Uganda mno. Mukama n'atugamba balungi. Oli omuwala alina enjala mpanvu we bati nnungi nnyo ekisa kya Mukama. Mukama agamba I'm grooming her. I'm widening her. Amuleta agenda kuba Miss Kampala Miss kyetagisa kusaawe. Miss Beauty agenda kuva Karamoja. Kulira bagaba bakonsideringa nyashi bikoze bitya byonna agenda bimuwa. Mwoyo mutuukirivu agenda kujjula Karamoja nga bw'otuuka wali eri. Mukama agamba bagenda kuba tewakyaliyo bunnyogovu nga byegatta emirundi ebiri ng'olinganga bw'olaba Ebulaaya. Sizoni eyo bw'etuuka okubanga tufuna obudde obunnyogovu n'obuntu bwegatte bibiri ate Mukama agambye abantu bagambe katudduke tuguleyo mangu. Nange ngenda afuna akataka Karamoja walungi nnyo. Essaawa eno Mukama atugamba wala dindiringa ddungu osanga akayumbe. Mukama ngambye agenda kusitula Karamoja. Wagenda kuva Miss Beauty. Oyo ye mulinze Miss World. Mulabeko bwana mulinye era Yesu alisinga amanya gonna. Mukama nangambye Karamoja waliyo amafuta. Kituufu. Kituufu. Yes, kubanga Mukama atulaga obunene bw'ettaka, amafuta gabugumira, ankubira square meter nziraba ensonda n'ensonda n'akola ati n'addamu ne yeetolola ango n'addamu n'agamba kati gatandisa sensi nga kalimi ne kagenda ne kakubira wali amafuta gaagali. Angambe gabugumira wano gaba mu center ate tegaba wali gaba mu center ya wali kati awo mbo ntutte Karamoja nkubira amafuta we gali kaberi bya ngamba bugambise na wali. Mami Angel tugetukole sente z'amafuta. Ababi katusooke tuwumulemu eddakiika emu bbiri tukomawo temuva. Amina Yesu.